Okusinziira ku bibalo by'ekitongole ekikola ku bibalo mu ggwanga Kiwubos ebya 2024 Uganda erimu abaana abakka wansi w'emyaka 18 obukadde 22,200. Ku baana bano kuliko abaana obukadde 2,900 nga bamulekwa oba nga nfuuzi nga bano bakola ebitundu 13 ku 100. Ku baana bano ebitundu 6 ku 100 baafiirwako bakitaabwe, ebitundu 3 ku 100 bannyaabwe lwatwala dda, so nga ebitundu 4 ku 100 abazadde bombi mmye. Mu mbeera y'emu waliwo abaana abakola obutundutundu 7 nga bo tebamanyi mayitire g'abazadde baabwe nga bakuze ensi yeegunjula. Bangi ku bano kirowoozebwa nti embeera y'ebyenfuna ennyoola buli omu yabaddusa. Tunaba abaana abatalina bazadde baabwe abatamanyi nti oba taata wali biki abo abaami abamu kirabika nga we bali naye beekweka kubanga batya obuvunaanyizibwa. Bino bibadde mu alipoota y'ebyo ebyazuulwa Yubos ng'ebala abantu mu 2024 era nga mu bibalo ebyazuulwa bataata mu maka be basinga okufa amangu. Profesa Moses Lubale nga munoonyereza ate nga musomesa ku ttendekero ya Busitema, kino akyesigamizza ku mirimu gye bakola ko n'okulwawo okufuna ababeezi. Tulwawo okuwasa, ogenda okuwasa omukyala gwe wasizza ng'omusinga emyaka 7, omusinga emyaka 10, ekitegeeza nti gojja kufa nga yakyali muto. Kati n'osanga nti nakyo y'ensonga ereetera okubeera nti abaana bangi bamulekwa. Ono agamba abavubuka kyandibadde kirungi okuwasa nga tebannaweza myaka 3. Kubanga bw'oba tonaweza myaka 3 oba okyalimu amaanyi nti bw'ofumbirwa mu mukwano gwo nga wa myaka 25 gw'oli wa myaka 3 muzaale abaana bammwe 4 mugenda okumalayo abaana 4 ng'okyali nti ogenda okuweza emyaka 5 nga ne last born ali mu senior 4. Ebyazuulwa era biraze ng'ebbendobendo lya Karamoja ne West Nile bye bisinga okubaamu abaana bamulekwa n'enfuuzi nga Karamoja eri ku bitundu 19 n'obutundutundu 3 ku 100, West Nile eri ku bitundu 18 n'obutundutundu 3 ku 100 nga bano bagobererwa ebbendobendo lya Acholi ku bitundu 14 n'obutundutundu 8 ku 100, Toro ku bitundu 13 n'obutundutundu 5 ku 100, Lango ku bitundu 12 n'obutundutundu 8 ku 100. Kampala yesinga okuba n'omuwendo gw'abamulekwa n'enfuuzi omutono nga bali ku bitundu 9 n'obutundutundu 3 ku 100, n'eddirirwa Teso ku bitundu 9 n'obutundutundu 5 ku 100, Bukedi ku bitundu 10 n'obutundutundu 8. Nti olw'embeera enno batono ku baana bano abalaba ku mbaawo eziwera ng'okunoonyereza kwabwe kulaga nga ku baana bano ebitundu 54 bokka nga bali wakati w'emyaka 6 ne 17 be bafuna omukisa ogusomako, ate bo abali wakati w'emyaka 3 ne 5 bakola ebitundu 29 ku 100. Ate ng'eggwanga abaana bano bwe tubaleka nga tetubafuddeeko tuba tuleeta obulabe eri eggwanga. Abaana bano tulina okulaba nti tuyita mu bakulembeze mu bitundu ebyenjawulo, abaana bano bonna tubalondoole. Alipoota y'emu era esinya ne ku baana abafuna embuto nga tebanneetuuka nga bano balaze nti abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka abasinga bagwa mu ttuluba ly'abamulekwa oba enfuuzi. Aba minisitule y'ekikula ky'abantu bategeezezza nti okunoonyereza kwa Yubos kubazibudde amaaso ku ngeri gye balina okuyingiza abaana bano mu nteekateeka za gavumenti ewatali kubaleka bbali. Bwe tugenda mu bitundu eby'eggwanga lino ebyenjawulo tumanyi obunafu we buli, obulabe we buli. Mulabye nti bw'otuuka kati nga mu Eastern, tutwale ekyokulabirako ekya Eastern, Bukedi sub-region, tubadde tugimanyi nti abaana abasinga okufuna embuto nga bato ojja basanga mu bitundu ng'ebyo. Ebitundu ebirala bye tulabye era bye bajjeeyo ne mu North, Yumbe, Ajumani, ebitundu bino birimu bannaffe abanoonya obubuddamu. Embeera yaabwe. Bano basabye ebitongole bya gavumenti ebikwatibwako byonna okukozesa ebibalo bino nga bakola ekisoboka kyonna okulaba ng'abaana bamulekwa n'enfuuzi basoosowazibwa mu bye balowoozaako. Dorothy Nagita, NTV Akawungezi.